Yeah, King's Love. Wanji mubere serious ndo mubere serious sendeza mwezi gwayo muli bulungi mulekwa jangu tukole Wanji sebo jangu honale baliwa onali muyo madamu uyo madamu uyo honale bo emyaka jange ejo Wanji sebo nze njagala balina sente Honorable, twagala abalina sente. Nze njagala. Nze ndi ttano wo. Agwe deno. Buuza kwabo. Ate kati nze mutunuddemu obulungi. Kasita mutegedde wali ne bwafaanana. Ate kati empapulo yagala za kala ki? Abana n'empapulo ekika kimu. Brown. Ayina kika kimu za green. Brown. Green wa DP. Ordinary mulungi Team Spice Diana, make some noise. Kintu gena kitandika nga sitandikire. Kano kamaanyi. Kaliwa konna akakuta ekipande. Awekipande soko gye. Awekipande jangu n'ekipande kye waggulu ku stage. Ejangu Spice Gadget jangu. Jangu totya ino show yo. Show yaffe. Ito walio jangu. Kinankole kiki. Chichiga Muchiga anoonya kyeka Jambo kawanise tambula bwoti weerage akalulu mmanga mukuba akalulu tambula bwotyo weerage pulo chichi owa kamera yakajja ddayo sokoteyo owa kamera dawali mukwate bulungi tekako 1, 2, 3, enter. Mbujjamu saati tambula tuyimire kati jangu jae pulo was that necessary kokoze kankolera kaliwa nolo olubuto kakola nolo olubuto bayo nawe naye baba senga ebitiibwa byali mu size oyo omwana si muganda aliwa tasobola kuba muganda oyo si muganda naye senga ebitiibwa byali mu size wandibadde mu kitiibwa ki nze senga omukulembeze w'eggwanga wenyini size naye oli eno oleka siva ku namulondo sivaako omukulembeze w'eggwanga oba namulondo biri namulondo yakabaka. Ladies and gentlemen, tetwagala kuona budde no. Tuli wano tu celebrating emyaka 10 eja Spice Diana. Amanya wapta DJ ni moda kuva ku 10 katongeze 2 Galaxy FM Kolachi. Tulina ku bazinyi waliko mukono bali muzinyi kule. Che. Ladies and gentlemen. Muweddeyo. Ndetembala. Mukoye. Ndetembala. Musikazi ayomeka. Omeka? Tano. Mulira yaye. Oba mwaweddeyo. Naye ndi mulodi. Katono nnyo ntumiddwa bannamasaka okwebaza ku Spice Diana. Omwaka oguwedde ndowooza na guno eno ye express okubeerako abayimbi abangi nimbye tukubeko omuganda akalulu ak'amaanyi Spice Diana okutuleetera abaki tumwogeramuko kalulu eno esoose Masaka mu sho zonna ezaali zibedde wano okuba nti batuleetedde abaki sonooza kibeere kyakulaba bati sho bwebaayo ebiri era ddala ebeere ya mmeka tumukubieko omugalo gw'amaanyi ennyo Spice kaffe mwebale kujja
tula wetudde nyemirwa tukyatambula paka ddi mwebaliddala bagita Keti Events and Beyond bebateeseteesi bwowuliranga bategese omanyanga nti bwe ŋŋenda eyo ŋŋenda mu kunyumirwa kwereere emyaka 10 egya Spice Diana. Omanyi ne mutondi ayina omulimu gw'omumutwe gutya ate gwe akabina n'ebisambi obirika waggulu kati biriwo wano bibyo biri bibiri simbeereza bantu ate okunoonya kyawe agenda kubakinga up Spice ate sima mukola Galaxy FM zina mazina yanti era oza kuzina mazina ngenda bakinga kali sasira nno oli musajja ati n'okwezinga yezinze kyokka olina abakazi babiri